Motoka ya Sharo. Wa mukise motoka ye mututte. Ejaba tuusa bulungi. Kati ogenda mushimba. Atulina sigala nga tugenda mu party. Tugenda mu party. Kati kino kiwedde. Omusajja ali munda. Ali munda. Soko mbuzi waona muchikiri yashba soko mbuzi Ntambi. Emeza ye. Ntambi. Wankubadde nga Kasuku kukuwaza banga wamu ne Shalom bayinza okuba babadde banyumya emboozi nga abali mu by'okusaagirira. Amazima gali nti nabo kennyini bayinza okuba nga babadde bakola mbeera ya luggumugumu n'okubeera nti bawa munnaabwe okuguma mu kaseera kaabadde atuuseemu akabadde akazibu ennyo nnyini ddala, ate ng'alabika tatuuseemu katuuke wabula waakukabeeramu okumala akaseera. Twogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Ntambi. Amannya amajjuvu Ntambi Winebalkeza, the Juggernaut. Obwa Juggernaut we twogerera, emmotoka ey'ekkomera erina okuba nga kati etuuse Luzira, olw'ensonga nti bw'emala okuva ku kkomera wano sipiidi gy'etwala mukwano gwange erina right of way oba ekkirizibwa okudduka emisinde egy'akapirimpyo paka ng'etuuse ku kkomera. Mu mbeera ebadde ey'okusaagirira tusoose kufuna post okuva ku mukutu gwa Ntambi Winebalkeza gwennyini. Post ebadde egamba bw'eti: This is admin Ntambi is arrested, taken to prison. Ekibadde kitegeeza nti ono y'omu kubaddukanya omukutu ogwa Ntambi abadde atutegeeza nti bannange Ntambi abasajja bamukutte, era nga tebakomye kuba nti kyakumukwata, tebamututte just mbu ka police post akali awo. Omusajja bamututte paka mu Komera. Oba njawulo ki wakati wa prison ne police post mu lulimi Oluganda? Muba mukubaddukiridde Ntambi mwe mubadde omukulu Meya Mulyannyama. Omukulu ono ayanguyiddemu okuva wali Makindi, omukulu oyo mumanyi wa NUP adduse butereevu kipayopayo paka ku Komera, not Komera, paka ku kooti okulaba ate olubadde era bw'atiibwa nnyonnyodde ebimu ku bibadde bigenda maaso oluvannyuma lw'okubanga Ntambi Winebalkeza abasajja bamugombyemu obwala ate nga bakambwemukko. Nze kyenkubiriza abakozesa obuyinza, abakozesa ssente okunyigiriza abantu. Ntambi ffenna tumumanyi, ebboozi ye ffenna etunyumira, y'ensonga lwaki tusiibye wano. Era njagala okwebaza bakansala abadde amawulire mwenna abasobodde okujja, Ledo Simba n'abalala okuyimirirawo ku munnafu. Tulinde ku Lwokuna omulamuzi nga tutaddeyo okwemulugunya kwaffe ayeeyimirirwe. Ffe tugamba nti omusango tegusobola kubaawo, naye eddembe ly'okweyimirirwa. Ozowulidde bulungi mukwano gwange, ddembe lya Ntambi Winebalkeza okubeera nga yeeyimirirwa. Ebimu ku bibadde mu courtroom oba mu kooti we baleese mwana mulenzi Ntambi kyekyokubeera nti ebyokusaba at least kooti emute ku kakalu ka kooti nti afazaali bakkirize mwana mulenzi ono aweebwe beyiro oba awoze nga ava bweru. Nedda ssebo, omulamuzi agambye nti ekyo tekigenda kusoboka. Musaleewo atwalibwa Kigo oba atwalibwa Luzira. Ago gonna makomera, era bw'obanga oli munnayuganda bwe boogera ekkomera ly'Ekigo osobola okulitegeera, oba bwe boogera ekkomera ly'e Luzira eryo legendary Komera. Omulamuzi wali mu kooti, ebyokusaba beyiro bibadde tebiwulirwa, just kujja kusomera Ntambi olumaliriza okumusomera musajja wa Katonda ng'alina kutwalibwa kwa limanda.
oba Komera. Omulamuzi tagiwuliriza agambye bugambi kigo oba Luzira. So kati embeera ya Uganda gye tuli tugamba bannaffe ate namwe bannamawulire olwaleero lwa Franka enkyalulo abantu abasinga ebintu bino babirengerera wala naye teri atajja kukomba ku paasi kambabuulire olwaleero lwa Franka waliwo abagenda okuseka ate nga tukola omulimu gwe gumu ogw'amawulire abamu balowooza abali ku ma-TV ne ku radio balowooza nti social media yo si mawulire era beesudde naye ate bo bwe babakuba mukulu Honorable Mundyanyama abadde yeemulugunya ku ngeri bannamawulire abamu gye beesuddemu munnaabwe mwana mulenzi amanyiddwa nga Franka Ntambi Winebalkeza obula agamba nti bagezezzaako ku kyokweyimirira mwana mulenzi ekyo kyo kiganye wabula ekisinga okuba nga kyewuunyisa buli muntu abadde azze mu kkooti kyekyokuba nti omusango oguteereddwa ku mwana mulenzi Franka Ntambi Winebalkeza musango ogusobolera ddala okubeera nti yeeyimirirwa ewatali nakuba nti nno waliwo ekibuuzo kyonna wabula ekisinza okubeera ekyennaku kyekyokuba nti mwana mulenzi ono ekyo tekiwuliddwa yadde eddakiika emu wabula ekibadde kisinga okubeera ekirungi mu kadeke kamu kyekyokuba nti Franka Ntambi abadde musajja mugumu nnyo oba kyoyinza okugamba nti abadde gumite okumweyimirira naye omulamuzi tatuuza naye katusabe ndowooza ku lwokuna ajja kuwulira alina famire ate nga n'omusango si criminal kifete criminal case so n'olwekyo nga kinsanyusizza nti Ntambi abadde mugumu twazze tukimanyi ayinza okugenda oba omujjayo naye chance ezisinga zibadde za mujjayo kubanga omusango badde gwakweyimirira naye ffe tuli mabegawo yonna gy'oli wamu ne famire yo n'abawuliriza abo abawagizi bo ajja kuvaayo oba kitya Mukama Katonda ali ku sayidi yaffe kuba tuli ku mazima. Wakati nga Honorable Mundyanyama annyonnyola nti ku nsonga za Franka Ntambi amazima gali nti babadde ku mazima kibakubye wala ekituufu kiri nti olunaku olwaleero engeri Franka Ntambi gy'aleeteddwamu na buli kyonna ekikoleddwa naddala akawungeezi k'olunaku olwokutaano kibadde kyewuunyisa bwewuunyisa olw'ensonga nti ababadde ku sayidi ya Franka Ntambi bakizudde nti omuntu eyamuwawaabidde era amuleetedde okubeera ng'asibwa n'okuleeta mu maaso g'omulamuzi omulimu oba ensonga eyabadde enkulu yakulaba nti abonereza Franka Ntambi wabula mu kumubonereza nga tamubonereza bino bya bulijjo wabula kyakukakasa nti Franka Ntambi agenda e Luzira yeebakeyo amereyo akabanga akawerera ddala awo ono yamuwawaabidde asobole okuba nti afuna essanyu ku mutima ti mwana mulenzi at least akiwuliddemu wabula bamukolimidde ne bagamba nti gwasibisiza Franka Ntambi tobeeraawo ne weeyibaala anytime your time is coming kubanga omulamuzi abasibe bangi wano abamu bagenda Luzira abalakyo era omulamuzi ayinza okuwuliriza okusinziira ku muntu naye era ekyo nakyo akigaanye kati byoli kyaliko complainant ekisinga ekizibu kye kubonereza Ntambi ng'ali mu Komera naye nze njagala obbawo ekyokulabirako abavubuka nti vice president Paulo Muwanga bwe yali vice president bamugamba nti abasibe Luzira bali bubi n'agamba baba basibe ne batalinkaya ku mulembe gw'obote era omusibe omuddugavu ajja kuyanga bijanjala ebitali bisiike n'akawunga ekyavamu naye ne bamukwata ne bamutuusa e Luzira n'akaaba olwaleero oyagaliza Ntambi Komera oba Mundyanyama oba Sharoni oba mulala yenna wallahi nkulayirira time Indeed, time obudde bwe bwogeddwako olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 Augusito omwaka 2025 Franka Ntambi Winebalkeza lunaku lwatagenda kwerabira olunaku lwatadde ebigere bye bibiri birambirira mu Komera e Luzira wabula mu kuteekayo ebigere bino tabitaddeyo mbu alina omuntu gw'agenza okukyalirako ye kennyini Franka Ntambi abasajja bamututte ku meere abeereyo paka wiiki ejja ku lwokuna lwaliddamu okulabika mu maaso g'omulamuzi bannange gino emirimu gye tukola egy'emimwa
gyandiba nti gijja tutuusa ewasinga okubeera awazibu. Kati wuliriza ensonga zino bbiri nga Frank Ntambi asibiddwa. Esookera ddala Frank Ntambi gye buvuddeko yasamoningibwa poliisi y'e Kabalagala awo wamu ne CMI ne bamuyita, era ng'ezimu ku nsonga ezaali zimuyisa zakuba nti yali alumbagana ttiimu eya ttiimu Jeff Kiwa ku bimu ku bigambo bye yali ayogedde ebiyinza okuba nti byali bikkakkanya brandi ya Jeff Kiwa oba abamu ku ba artist be. Kati Frank Ntambi obudde bwe bwatuuka yalwala bulwazi era n'agenda katono atuuke mu kkoma ku lunaku lwe yalina okwapiyaringa. Ekyo bwe kiggwa mwana mulenzi yeesitula n'amaliriza n'agendayo, naye nga wayiseewo ennaku okuva ku lunaku lwe yalina okuba nga alabika mu maaso g'abakuumaddembe oba ab'obuyinza. Ebintu byalinga ebiteredde era ng'ebintu bikwatiddwa mu mbeera gy'oyinza okugamba nti yeeyiiyo. Wabula oluvannyuma ate Frank Ntambi yalaga nti tamenyese oba nti si yali awo nti yeetonze nnyo naki, era yasigala alina obubaka bw'awandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook. Manyi musajja muwandiisi nnyo oba musajja muyivu awandiika obulungi ennyo bw'abanga alina emboozi z'asengeka. Ekyo ne tumanya nti munnange kiwedde. Jojjuuzi Frank Ntambi yennyini ku press conference eya Shiba yayita Frank Ntambi oyo n'amuwa ebimuli bye oba n'amusiima nnyo olw'emirimu z'akolera ttiimu Shibaholic oba ttiimu Shibaholics, olw'ensonga nti ayiriddewo Shiba nnyo omubiri. Wabula mukumu ku kuyiwawo omubiri Frank Ntambi kwe yakola mwe mwalina okuba nti alabika yakosa ttiimu Jeff Kiwa, ebintu ebitaasanyusa Jeff Kiwa ne brandi ye side eyo. Bino Justin binnyonnyola bunnyonnyozi olw'embeera ezibaddewo nti emabegakaawo ezaali zituusizza n'okuba nti Frank Ntambi yali waakusibwa, era entegetege zaamufamba we baamusaavinga olupapula olwali lumusamoninga okukkakkana nga alwadde. Ekyo osobola okukitwala nga bw'okitutte oba n'okirekaawo. Njagadde just kusooka kukubira mu ttooki. Olunaku olwaleero Friday, Frank Ntambi obudde bwakwatiddwamu n'entwala gye bamututte Speed. Amazima kibadde kizibu nnyo okuggyako omulamuzi abadde amutaasa, but kibadde kizibu nnyo Frank Ntambi okuwona okutwalibwa e Luzira oba ekigo. Naddala obudde engeri gye bubadde bulabikamu. Ate ne bwe kibadde kiri nti tuyingira wiikendi, omusajja bamukutte lunaku lwakutaano. Nga ne bw'oba osabaasabaawo omulamuzi nti akukkiriza olunaku olw'okudda, mulina kuyangayanga nga mutunula mu wiiki ejja. Wabula Frank Ntambi tebo ye ebadde yategekeddwa dda ku kivulu kya Shiba. Ojja kujjukira nti kati musajja ali very respected ku side ya Shiba era ne mu ttiimu Shibaholics, olw'ensonga nti omubiri gwaguyiyeewo. Okumanya ebintu bikambwe nnyo. Frank Ntambi bagenze omuyingiza nga ne Shiba kalungi eyandimuyiiriddewo omubiri fasita n'akubakuba ku masimu n'okulaba nti atuuka oba kweyimirira oba ki. Shiba mukazi wattu ali mu kutegeka show oba essaawa yonna ali mu kulinnya stage kuyimbira abawagizi be. Era oyinza n'ossanga nti abamu ku bali ku lusegere lwa Shiba bayinza obutamuwa information ti Frank Ntambi asibiddwa. Information ne bagimuwa luvannyuma ng'ekivulu kiwedde, ate shereme kubanga ekola ki ekkakkana vibe. Wabula kati ffe abazunza olugambo batiimu Shibaholic tebamaze okubimanya. Ye Frank Ntambi asibiddwa, kati mulindirire birala biddako. Honey Bites eno kampuni egamba nti ekkolera ebyokulya. Pakeji y'abaana abadda ku ssomero, olina abaana badda ku ssomero yaga basibira byakulya bye basobola okumala nabyo ttaamu ebiwerawerako ng'ate bya buwangaazi. Kubira bannaffe aba Honey Bites
bakolera daddies, bakolera cupcakes, bakolera donuts, obugaati, pizza nazo bazikola bulungi. Oyagala cake eza buli mukolo, honey bites ebyo ebikolanga. Mukadeke kamjaga okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi. Bagamba nti olina ekizimbe wakakimalirizo kizimba. Bakubireko bukubizi. Bajja kujja bakubalire bye weetaaga, bakusigire ekizimbe kyo langi, bakuleke ng'omutima gwo mukkakkamu ate nga musanyufu, nga ssente zo ozifuniddemu ddala ekituufu ekyo kye weetaaga. 0705 19 36 Alson Painters UG bajja kubanga babikola butevure nnyo nnyini ddala. So banoonyeko. Abaseddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli era kwe tubeera ne tukuwa information. Commentinga, likinga video eno. Thank you.